tetugenda kugwamu maanyi. Olunaku lwa leero tugenda Isingiro. Tufunye information nti RDC we Isingiro afunye abayaaye be n'abambaza t-shirt za NUP ziyinza okuba zezo ze babba ku kitebe kyaffe balumba ng'ayagala okutufaananya ng'abaziba emisango ng'ayagala okutufaananya nga ffe abalumba aba NRM. Kino njagala kibabuulira mwenna mwenna bwe mulabayo abayaaye be bambaza t-shirt za NUP tebabakozese fujjo. Abo si bannaffe, abo ba RDC be baba setinze. Presidential candidate mumuwa obukuumi. Okitegedde? Naye obukuumi bwa kifaananyi si bwa action. Okitegedde? Because singa bwa action walabye Kyagulanyi nga amayinja gamususeeko n'atuuka n'okukola ki? N'okugwa munda mu mmotoka. So ebintu bino byaddemu ensonga bbiri abatulabaze njagala balabe bategeere bulungi. Ekisooka bannaffe abava mu Western Region si bonna naye abo abakozesebwa olw'ebyokulya bategeere kye bali mu kubyuludinga nti mu kaseera katono nnyo insha Allah bagenda kusasula emiwendo minene. Akati ligase bana abantu abaana gye baagala okuleka wallahi tegenda kukukosa ffe teyina kyesobola tukosaako naawe tejja kukosa ne bannayuganda abasigadde tejja bakosa naye egenda kukosa abo bennyini. Abo walabye bakute kibooko bakute emiggo bakuba abantu nga balinga bagamba nti ffe ne waffe tolina kujjayo naye ekisinga okuyinza okumanya basiru nnyo nsonyiwa okozesa olulimi olwo naye bajega nnyo nti wano mu Central yentabiro ya buli kintu, ebyobufuzi, bizinensi, transporti, buli kimu kyonna. Basi mmeka eziva mu Western Region buli lunaku nga zijja Kampala. Nalabye omuvubuka nga atimbula ekifaananyi kya Bobi Wine. Wamulabye? Amambadde t-shirt ya yellow. Namulabye. N'akitimbula n'akivungavunga bw'ati mu ngalo ze. Ono omulaba? Omulaba? Naye waliwo gwe baakwatawo mabegako kaawo nga bagamba ati atembudde ekifaananyi kya Mwami Museveni ali mu kkomera essaawa zino. Kkooti entebe n'emusalira ebbanga ddene. Kakati ono naye kino ekifaananyi kyayuza kya presidential candidate. Wabula nga yambadde omujoozi ogwa Mwami Museveni. Mpuuga alina saka eyiye ne Solomon Sirwanya naye alina eyiye. Okitegedde? Buli commissioner alina saka eyiye naye saka eyo yiye na famire ye. Kati bakuwa ebina ng'ogenda okola sako ne mukyalawo. Ekiwa kyakuyiga ekibiina nga NUP nti material ya parliament y'omubaka wa parliament gw'oleeta ne history kikulu nnyo nga tonnaba kubaako kyosalawo. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde embulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onookyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaku kansiraatu ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obenga Ssempoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Twesimye nnyo bw'atulaba ku emboozi mu UG. Weebale nnyo kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Agange nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Sheikh Amyuka agenda kuba ku matu mpola mpola. Bamukubiddeko kasimu okumusaasira obulwadde n'ebirala byonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye ng'ensonga zeezo simanyi Sheikh akasimu akaze kabadde mu mukono ka mobile money oba just kabadde ka osemu antusebo mobile money like network tezabaddeko naye nga sebo tubeebaza abagoberera waliwo sebo ne yantadde mu kooti atya
nampozesa naŋŋamba natya nnyo nga ndaba sikyalaba vidiyo zo. Neŋŋamba omusajja yalya. So naye nga mwetuli obulamu si bulungi nnyo kyekituufu. Naye tusaba bannange bw'okuba kasimu ka mobile money nako tekakola bubi ku ssimu ya sheeki, ensonga tuzikwasaganye bulungi nnyo. Omulanga nze ngukuba si yagukuba, omulanga nze ngukuba abantu abatugoberera mbeere ng'ensonga muzikwasaganya wonna kiba kisobose, tubeere nga tutambula bulungi nnyo okwongera okumusabira abeere nga obulamu bwongera okutambula obulungi. Olunaku olwajjo omukulu President Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ali mu bitundu bya Mbalala eyo, naye nga jjo yabadde ekiruhula newala yonna yonna ng'agezaako okuba nga akuba campaign ze, newankubadde nti ebintu tebyatambudde bulungi. Wabaddewo okukanyugira ttiimu ye amayinja n'okubakuba emiggo. Kino kitalabise bulungi, ate kinalabiko nti poliisi tewali kye yakozeewo, kubanga bano abaalumbye ate bakutte emiggo n'amayinja kiraga nti babadde beetegese bulungi nnyo okuba nga bakola bali badde bakwatibwa ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Ng'osobola okuba mukamaawo. Ani mukama waani? Bano abambala yero be ba boosi ba poliisi. Wadde osubira agenda bakola ki? Okimanyi waliwo regions mu Uganda wano nga chairman we NRM asinga Osa amaanyi. NRM chairperson nga wamaanyi okusinga Osi. So kati bano abazze okuba bwalabye abadde mu yero be babadde ba boosi era nga balina kuumwa bukuumwa batuukirize omulimu gwabwe ogw'okukuba bali kibooko. Okyoli era nalabye abasirikale abakuuma Kyagulanyi bana ba EC n'enseka ne ng'abambi basajja bato. By the way, singa nali mukungu wa gavumenti abasirikale abo sibaagala. Abaliwa abo abambala ebya bbulaaka bakukuba balaba nga batunula bati ne bakuba ng'emmundu bazirina na buli kimu kyonna. N'omulimu gwabwe sigumanyi. Nalaba wano ebaali balumba Erias Lukwago wali ku State Hall, abavubuka baagala kutuuka ku Lord Mayor naye nga bano kyokka nga bakuumi be lwe bakwata Kyagulanyi e Kalangala bamubajjako nga batunula bati. Naye bo omulimu gwabwe gw'okukuuma mulimu ki? Naye kineebuuza oba babatulayininga kukola ki? By the way simanyi naye singa nali mukungu wa gavumenti abo tompa okumpa abo bana ompamu abavubuka b'ekikomanda ab'omu Ndeeba babiri nga tebalina mundu yonna. Okitegedde? Oba nabo bakulya ku orders nti wabeerawo kino temuteeka mu mbeera yonna. Etteeka ligamba ery'akakiiko ebyokulonda presidential candidate mumuwa obukuumi. Okitegedde? Naye obukuumi bwa kifaananyi si bwa action. Okitegedde? Because singa bwa action walabye Kyagulanyi nga amayinja gamususseeko n'atuuka n'okukola ki? N'okugwa munda mu mmotoka. So ebintu bino byaddemu ensonga bbiri abatulaba ze njagala balabe bategeere bulungi. Ekisooka, bannaffe abava mu Western Region si bonna naye abo abakozesebwa olw'ebyokulya bategeere kye bali mu kubyirudinga nti mu kaseera katono nnyo insha Allah bagenda kusasula emiwendo minene. Okitegedde? Because enkola y'okwawula yawula mu bantu olw'eggwanga teriyo muntu yali agirese n'agiwangula mu nsi yonna tosobola giwangula because obuyinza Allah yabukola nga bulinga bulamu. Obulamu leero obulina mu dakiika ntono nnyo tobukola ki? Tobulina. Naye ekyenyume ky'obulamu abantu kye babeera baagala okutegeera, abazungu mugiyita kirigase, omukululo, nti obadde mulamu myaka 5 myaka 4 naye mukululo kigwolese.
mu famire yo, mu mikwano gyo ne mu nsi muwangalira. Kakati ligase bano abaana gye baagala okuleka, wallahi tegenda kukukosa ffe, terina kyesobola tukosaako, naawe tejja kukosa. Ne bannayuganda abasigadde tejja bakosa, naye egenda kukosa abo bennyini. Abo walabye bakute kibooko, bakute emiggo, bakuba abantu abalinga bagamba nti ffe ne waffe tolina kujjayo, naye ekisinga oyinza okumanya basiru nnyo. Nsonyiwa okozesa olulimi olwo, naye bajega nnyo nti wano mu Central yentabiro ya buli kintu, ebyobufuzi, bizinensi, transport, buli kimu kyonna. Baasi mmeka eziva mu Western region buli lunaku nga zijja Kampala? Ozimanyi obungi? Sizimanyi. Mpitirivu obungi. Kakati bwe mutandika okuteekawo embeera y'okwawula mu mawanga, mwe protection yammwe eri luddawa? Okuva eri okujja eno. Okuva Isingiro okutuuka e Kampala. Wakati awo protection yammwe eri luddawa? Era RDC w'ekitundu ekyo, disitulikiti yabadde ki? Babadde Kazo nawa? Kazo Kiruhura. Kiruhura, yes. Kiruhura bye bakoze fujjo. RDC w'Ekiruhura bwe gaba nga amagezi gazze, assurance ki gy'osobola okuwa singa akaseera katuuka omwana n'akuba Kyagulanyi jinja ku mutwe, n'asirikira Ekiruhura? Gwe ndogoyi gwe RDC w'Ekiruhura, omwana akubye Kyagulanyi ejjinja, akoze eki? Asirise bwekye. Amawulire gagambye nti kaweddemu, kagwereddemu wa Kiruhura. Ndogoyi mwe mba mugenda kukola mutya? Bakitegeera? So ebyobufuzi bireme kubayisaako, wallahi. Watilika al-ayami, Allah ebintu Mungu abikyusa buki? Gwe wali mwana muto nange, naye batunyumiza abasajja abalango n'abakyoli abo bakwatira obuyinza wano. Allahu akbar. Kyali kikambwe. Oyo omusajja gwe bayitanga Maria Mungu. Maria Mungu. Gwe bagamba nti yalisanga abantu siripa. Ne omugenzi Allah amusaasire bamuyitanga Nasuru. Nakyalako ewuwe wabeeredde nga mu bukadde wano. Yali abeera wa? Ku Bombo Road. Nakyalako ewuwe ne tunyumyamu ebintu bingi. Nangamba wallahi nkolera Katonda ali waggulu, sirisanga ku bantu sapatu. Ngagamba nti bali bamuwaayiriza. Nga bali bamuwaayiriza. Naye ng'essaawa eyo tokyalina ky'osobola kugamba generation. So abo balina obuyinza, bano tebalina buyinza. Bano tebalina buyinza. Just so balya just kubeera arroganti n'ebirala. Omuntu okubeera arroganti erina kuba nekyaye. Obuyinza buyinza obutakufuula ekyo. Wabula obutonde buyinza okuba Katonda bwate bwe yakola ki? Nga kyekikula kyo. Nga bwe yakutonda ekyo n'otakinenyeza muntu. Naye kibalina okwesonyiwa ennyo, okwegendereza ennyo bye bagenda okulekawo after buyinza. Okitegedde? Nalabye bakutte abaana abato ba primary emyaka 5 babakwasizza ki? Baana za president. Ate singa bakikoze nga tebambadde emijoozi gya President Museveni, ekyandibadde kirala. Balege nti abawagizi bakoze eki? Balwanaganye. Okitegedde? Naye okukola ekyo nga mwambadde emijoozi gy'omusajja, ate si yakibatumye, kubanga Museveni gwe mmanyi tasobola kubeera mu mbatuutu kutuuka awo. Oda teziva waggulu nti kajjeyo mukole kino. Ekyo nakikugamba dda. Okitegeera? Museveni obuyinza abulina obuteekawo okulonda n'okukuggyawo. Nkikuddemu? Kinziremu. Obuyinza abulina obuteekawo okulonda oba okukukola ki? Oba okukuggyawo. Because ebyo byonna ebikola ebyo abirina. Andi kati asobola okukirengera nga Obuluusi yali kyagadde okukuggyawo
naye nagamba singa nkujjawo atakiyinza obutamuwangazaawo alina kyakusebwa because alina numbers mu parliament ate bajjaga bazibu okitegedde bamululu bazibu Museveni kasita oba ng'olina omululu byonna byayagala abikukozesa okitegedde so yadde ng'ebimu bimusobako naye ku side eyo akyalinayo nga 20% nti asobola okugenda akakiiko k'ebyondo ne katongoza mugende mukole ki mugende muvuganye yadde ebibeeramu okukwata bano nabali nabiri n'ebirala ebyo bisuubira mu gavumenti emaze emyaka 4 naye bano olina effujjo lwalabye ekiruhula bano ba RDC n'abagiso baddiso be babikola bebeeyitiriza okulaga omulimu nti bakola bakuuma mulimu nti senga embeera ebezze babere nga banaku bamulabidde ekizibu kulwanira mu linnya ly'oli ate n'atavaayo kukivumirira walabye kano akazeeyi ono RDC RCC abeera RCC owe Masaka ye ennaku eza trending ku social media atula press conference musanvu buli lunaku amalala gaalina namulabyawo nga addamu ebigambo bya Mayor Florence Namayanja mutebajja kuba lukuŋŋaana nga Kyagulanyi azze nga bo bwe baagala namulabyawo ng'agezako okuteekawo embeera awo neŋŋamba RDC storage amulala kalina mayitirivu so kaakati oyo effujjo lyonna erikolebwa Masaka oyo RCC n'empuuga be balikola okitegedde n'empuuga mu abiri mpuuga amanyi alina mangi nnyo Masaka mu security so si mu balonzi mu balonzi mu balonzi munafu nnyo wa Kibogwe muzibu mu balonzi munafu waliwo nakatambi kendabyawo nga bagobaganya Abedi Bwanika genda bakyabagoba ate nabannamasaka bagumiikiriza nnyo by the way abo singa temukyabakiriza dde okuziika embaata ku lwaki kuba bannayuganda ate bwoba ogenda okuziika mwana wa nnyoko nga bwoba munnayuganda bwoli wafudde omufu okyama sinti buli wolegedde embaga nti okyama era otukana bakubuuza owaayo zengaani because balina picture ennene nga ensi esuubira nti generation erina ebikola ki ebyokubayigirako bingi byebatasobodde kukola ki kutuukiriza kati bwe tutunuulira bino olwaleero nga bakwata abawagizi ba NUP baŋŋambye Kyagulanyi we yasuze embalala abaana basukka 20 ba DPC ne RDC bamenye buli woteeri tebalina kiragiro kya kooti tebalina search warrant ne bamenya ne bakwata abaana Kyagulanyi batambula nabo okitegeera so ebyo tuba tusuubira abasajja nga bano ba Bedi ku lwa maturity yaabwe mu byobufuzi bampuuga ku lwa maturity yaabwe mu byobufuzi bino nga bibaluŋŋamya era ekyo kiyinza okubafuula abasajja basiniya nti wadde tulina obutakkaanya ne wano naye ekintu okitegedde naye ate ogenda n'olaba kuba kati waliwo gwe nalaba awo omu ku bammeeya Banyendo Mukungwe eyeesimbye ku tiketi ya NUP yavaayo n'agamba nti poliisi yamukubira ng'emuyita naye nga bagamba nti abawaabye be ba DF Mwami Mpuuga nti nga bamunenya nga bagalamusaako omusanga era gye bateeka ku bano ba Edi Mutwe ejakisima kasimu n'okulumya Mpuuga oyo omulaba abasajja abava mu DP kyali kibiina kye nali ngoberera ennyo okimanyi nti DP balina essomero ddamba nga ddyo lisomesa political malice nga si politics mu bulungi wabula okusiga enziro abo abaana ba DP nga bakuwaayiriza omulamuzi asiba ggwe nga kwalaba oyo Mpuuga ayinza oga wamubbyeko olulimi lwe mu kamwa
nomuga nti ate oli muntu luno nalo yazise naleeta n'obujulizi ne balooya 15 bantu bazibu nnyo naye bwe tusiga ekifaananyi ekyawamu n'ebigenda mu maaso okugjayo maturity y'abano abasajja okulaba nti balwanira wamu n'okuvumirira ebyo ebikola ki ebigenda mu maaso temubivumirira kati kitegeeza ne bye mwavumiriranga edda byalinga bifu mwali munoonya buganzi because ebyaliwo mu kalulu akawedde nakati bye bikola ki bye biriwo lulinga mwakubanga engalabi ne muleekaana sajja mmwe muli bubi nnyo wallahi muli babi nnyo eno generation singa ebayigirako ebintu biki bingi because bano baana bato bemuwalana bakyalina ebyokuyiga biki bingi Kyagulanyi alina ebyokuyiga bingi because muvubuka muto n'abamugoberera baki bavubuka kati bwe muteekawo kibayikooti kyammwe ne mugamba kakirabe lwaki yatugoba kakirabe kitegeeza ne bye mwatugamba ng'edda nti Museveni mubi mwali mumuwaayiriza kubanga bye yakolanga edda nakati byakola ki byakyakola nakati byakyakola temunyega kitegeeza bo wakati mu generation gye bazze bavumirira ebbanga lyonna kati baafuna bye baali bayaayaanira ne babeera bamativu oba ontegedde bulungi kati bamativu kyala bw'aba mu mativu ne bw'omukuba oluyi by the way era n'ebibiina ebirala byonna bwe biri PFF kyamwe Mugisha Muntu kya anti n'ebirala byonna basirise kubigenda kubyabaddewo ne kubigenda mu maaso anti kaakati ibona tebanyega bana abawagizi be bakutte bano si ba opposition bakutte bawagizi ba Kyagulanyi okitegedde abakwatiddwa si ba opposition bawagizi ba Kyagulanyi according ku bana aba opposition abalala Bampuuga bafande Mugisha Muntu ne bannaabwe because bwe bakwata abawagizi ba munnammwe nga mwena mwina ekiruubirirwa ekimu muyimiriza ne campaign mwenna ne mugamba okusinziira ku bigenda maaso tetukyasobola kutambula okuleka nga bino bikoze eki birongoseddwa naye bwe musirika kitegeeza buli muntu alwanira ku wingi ye buli muntu walwanira ku wingi ye temuwangula ekisoboka so omulanga guno njagala gukubira bannaffe abava mu west mbadde mbalaba nnyo wano ku social media nga abaana bebabayisaamu eggaali muvayo ne muyomba n'okukaaba ne mukola ki naye kati ffe abanyankwala abanyarwanda mutulanga ki kye babalanga kyekyo kye mwakoze eggulo babalanga kusosola kwawulayawula mu mawanga okitegedde n'okulaga violence nga tewali abagambako kati buli abayisaamu eggaali ekyo kyakola ki kyabalanga kubanga omusajja atambudde agenze mu mambuka agenze mu Busoga akomye wano mu Buganda ekyabadde eri tekinaba wantu walala wonna so kati nninda Honorable Byabakama tulabe kyagenda okwogera ku provoking eyo n'okulumba presidential candidate n'amayinja ekyo kijja kundaga nti Byabakama ono nno musabi ne mu Kereziya agenda okusinziira ku statement gyagenda okukola ki okufulumya bw'ataafulumya statement yonna agenda kuba aswadde nga n'okuswaluka kwatadde okitegedde era Byabakama abakuba musajja mukkiriza olwalira abali takkiriza ba presidential candidate kutambula n'omu abadde amala bayita naddamu nayita security n'aba briefinga n'avumirira bino okitegedde ne baddamu ne batambula era singa badde ba NUP nga bebaprovokinze laale ya Museveni singa bonna bali mu basement bwe bandize nga toliiwo bantu tutte mukyalawo okitegeera so bintu si birungi bibi
Yes. bibi bigenda kuleeta obuzibu mu ggwanga muno okusuubira nti waliwo akatundu mu ggwanga akali obulungi n'akalala akatundu akali obubi. Waliwo ekitundu mu Uganda ekirina obuyinza n'ekirala ekitakola ki? Kitalina buyinza. Kitalina buyinza. Olina kyo twogeddeko ku mpuuga awe Masaka awo. Amawulire gazzaawo wiiki eno Lope Joel Ssenyonyi yasoose okugaleeta ng'agamba nti bakamishona beegabira ebitaano n'ebinabina mu mulundi guli tirabazzemu ne beegabira omusimbi omuyitirivu ku luno beegabidde binabina naye mbu ssente ezo baagadde ziyisa eri mu SACCO era bo era mu kuvaayo kwabwe bagamba nti ssente zaabwe za SACCO kubanga nga bo basonda mu SACCO kakati era mu SACCO eyo bamanyi okwewola ssente naddala mu kiseera kino nga bagenda mu kalulu kale n'olw'ensonga eyo ssente obaolyawo ze baafunye zaabadde za SACCO naye nga bakamishona abeegabira luli era be balabikira mu nsonga zino ne mwami Mpuuga ebi kati abana bagamba kati afuuse Lwenda ebigambo by'abaana nti Lwenda waliwo yangambye nti si Lwenda lwokka wabula n'ekikumi ky'emmwanyi kati abaana kakati Mr. Kawumbi mu byonna abantu mbalike bafune ssente. abantu bafune ssente naye tezimenya amateeka teziri mu mikono mirambulukufu. bwe batazibawa gwe ogenda zifuna. Mpuuga ebatamuwa bina gwe bagenda bikuwa zigende mu ddwaliro eririwa zitekeyo amalagala kuzimba nguudo. amalwaliro gali bulungi. Aha. Yes, gwegende mulago olabe mulwaliro gali bulungi n'enguudo namu bw'oyitawo Nateete okutuuka eri Kabuuso omanyirawo nti enguudo namu. Kakati omuntu asobola okuyita Nateete nga wafaanagana nga bwe wali kyokka n'agenda e Masaka n'ayambala eno gomesi ya Mpuuga kati Mpuuga zisigala munyiigira. Kakati olabika tetukyayita Nateete era n'omusajja oyo twetoloola ne tuyiteri nekitwala amafuta mangi okwewala enfuufu n'ekkuba ebbi ennyo lyawo. Muyiteeyo because tesirabanga nsi erimu bantu balinga bannayuganda n'obujega bwe tuliko. Bayithayo bw'ofunanga omukisa n'ogoba ku mpapula ensi eno giwummulangamu. Okitegedde? Bannange alinayo ka invitation oba Canada oba mu America oba Bungereza nzije mpummulemu ku nsi eno. Wakiri emyaka ng'egi ng'ebiri n'ogiwummulamu emyaka ebiri n'olaba amawanga bwe gali. Gwe nnyini yogera n'omutwe gwo n'omanya nti maama ne taata baakola nsobi okuzala mu Uganda okunzala mu bantu abalinga bannayuganda because temusobola kutunuulira abantu ssente kati ezagenze bakamissionazi 4 miliyoni 4 kekawumbi kamu n'obukadde meka n'obukadde 600 kawumbi kalamba n'obukadde 600 ne begabanya bwegabanya awo era ne basigala nga bemufiirwa mubabikira. Era nga naye mu kalulu muli beetefutefu bakola ki? okubawagira okubalonda. Kakati bano tebaba na buzibu mwe bannansi mwe bajega. Era eggwanga lino terisobola kukyuka nga bannansi bakyali bajega bwebe. Ojja gita mu maaso eyo video ejja kutebwa maaso awo gite nayo gitereke ejja kubeerayo. Eggwanga lino terisobola kukyuka nga lirimu abantu abafaanaganako bwe bati mu bujega. Nero linakyogerako ensi tesobola okukula na bantu batafaayo. Ne muyita mu luguudo lw'e Nateete kati emyaka 7 luli bwe lutyo muli happy. Abantu abakyala bazaalira omwo balusibako n'akagwa nusu 10,000 okuyitawo 10,000 mulina ekizibu. Okitegeera? Temusobola kubeera nti mmwe muli bantu ne muwangaalya mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kino ekyakoleddwa eno ewa Kyagulanyi bannansi abalabufu babadde bakeera ku makya kivumirira because eggwanga lirina tabanguka mwena mugenda kukosebwa.
Yes. Mwena mugenda kosebwa tumusolaga nti kino kyabanyankole be bakikoze oba abanyarwanda be bakikoze oba baki ekikulu bannayuganda be bakikoze bakitegeera totunuulira ggwanga obaki naye bannayuganda so kitegeeza basobola n'okukola ekisingako awo omuntu najja bamulala ng'omwo oba akutte emmundu n'akuba abantu bamusasi 15 ne bafa era ntubyogerako bwe tukola ki nalabye omuvubuka mpa kusimu nalabye omuvubuka ng'atimbula ekifaananyi kya Bobi Wine wamulabye ayambadde t-shirt ya yero namulabye n'akitimbula n'akivungavunga bw'ati mu ngalo ze buno omulaba naye waliwo gwe bakwatawo mabegako kaawo nga bagamba ati atembudde ekifaananyi kya Mwami Museveni ali mu kkomera essaawa zino kooti entebe nemusalira ebbanga ddene kakati ono naye kino ekifaananyi kyayoza kya presidential candidate wabula nga ayambadde omujoozi ogwa Mwami Museveni era ab'ebyokwerinda nga poliisi n'abanoonyereza muli mu kaseera kazibu okumanya oba mukozesa mitwe gyammwe oba waliwo amayembe agabatuula ku mitwe okitegeera kati bino ebintu si birungi so kati bahona ne bompuuga olaba ono kyali olaba enkuba gyakuba kibooko akutta alinga akuba olaba n'ente tebakyazikuba bwe bati omulaba era ku vidiyo eno omusajja ono omuteekeko nina gikuwa omuteekeko ne famire ye balabe nti twazaala omusajja omuki omulwanyi Namige ate ng'olaba akuba n'okutya atya naye kenyini mutiitiizi omulwanyi Namige atayisikamu mu maaso mu kukuba ki kukuba kibooko so kakati mu mbeera eyo nsaba mukulu Simon Byabakama oveeyo eno embeera ogitaase otherwise bwe naakulema okutaasa naawe ejja kuliiramu ate nze nnyina omugenzi tamala emirundi alina mu kyeyagamba nyaga ati neggwanga litabanguka nze sirina gyendaga ate ku lwaki nga litabanguse ate kati nze naaba ndagawa nawulira abasajja abamu basaza dda zi passport oba bazita batya nti kasaba embeera etabukamu bweti balinyirawo eyange gye nnyina saasaza yambi sitambulirako lwambi sina gyendaga express sina gyenkola ki visa express wolowoleza wolinyira sigenda kubeera mu balwana ate sigenda kubeera mu bataasa okitegedde ogenda kubeera wakati nzigenda kubeera wange nga neebasa anti nijye webaseda kikusangayo bagamba ekiri atabaala kyekiri nasigadde awaka byonna tubibagambye si wekiri naye bano bamukulu Byabakama baani abo bo ajja kumala kutuuka Busia bamugende eno si ye boda etuuka e Congo sooka oddeyo ate e Kampala okitegeera because mwe mubikola mwe mubikola so kakati ebina bina byagenze bwe bityo ssebo naye bagamba nti sente za sako yaabwe lwakuba ndowooza lwakwasuluyo nti ate kakati okunyako bakamishona abazifunye nti ate waliyo banombaka wa palamenti yuno kubanga bagamba nti sako ya palamenti kakati sako eyo Mpuuga alina sako eyiye ne Solomon Sirwanyi naye alina eyiye okitegedde buli kamishona alina sako eyiye naye sako eyo yiye na famire ye kati webakuwa ebina ng'ogenda okola sako ne mukyalawo oba okitegedde n'empuuga lyo ebitano bye baamuwa yagenda n'akola sako ne mukyala we okitegedde because baga nti za sako erimu baani bwe ziba za sako zigende ku akawunti yaki ya sako naye sente za sako buli omu bamukwasa bina kasajja mwe mwasoma naye muli basiru eyo statement of vote n'ogikola sako ngekunganya sente nyingi anti sako bwebanga mugikoze eyina n'akawunti bakwata akawumbi bakakola eki bakateeke ku sako naye kati sako eyo nga buli muntu agenzeeyo n'ekisawo Mpuuga agenze n'ekisawo ne bamuteeramu ebi bina abitwale mu sako
nesirwanyi naye n'agenda nebimeka nebbaga nebamutera mbeka bagamba mbu beewozeeyo za kuba kampeyini bagamba nti zavudde mu ssako nga beewozeeyo naye mu byonna mubaleke balye ssente baleke balye ssente paka bannayuganda amagezi bwe galijja mubaveeko abantu naye leero mugambe fana ne bompuugo muŋŋambire ampe ka ssente okyetagayo ku ssente kyetagayo ku ssente naye bompuuga obulwadde bunnuma nkyetagayo ku ssente onamu enamba yange isebo nja kufuna bundabe bwenjiweereza nja kugiwa nakato olwomukyala mutani nakato wa Gomasi njajje musindikira nina enamba agimuweereze nayogera ennyo naye mpuuga onampa mbuulira mazima mpuuga onampa kweri okyetagayo ku ssente ku binaze nampako milioni 10 ngende nga ngenda Nairobi kufuna bujjanjaba naye bampuuga anampa kusaba nnyo ssaala bya ssaala byo byange n'empuuga omanyize mukwano gwasinga ono mu kibuga nze mukwano gwa mpuuga asinga naye simanyi oba anampa naye kasolo namutuusaako information ayinza okukwatibwamu akafansoni gawa akasajja kankaweeyo kafuneyo ku Panado so kati nekyo tukiwunzike nga mbagamba nti abantu mbaleke bafune ssente bannayuganda paka bwe balifiga okwefaako ekintu ng'ekiri bwe kifuluma nga mugatta eddoboozi nga nedda ekimala kimala okitegeeti kale twadde tukyali awo muna NUP Asio Florence abadde muna NUP gye kyaggweredde ng'omukyala Anita Among ng'amututte maaso ga President Museveni n'amugamba nti sebo President ono isista wange aba NUP gwe baali bawamba nga bagala okumusimbako bwentyo ne mununula ne mukomyawo yoyo bali bali bamulese anindigula ekigo mu maaso ga Mwami Museveni Asio wuuno mulaba nizo gamba nti binjogera nnimba wuuyo ngali ne Mwami Museveni wuuyo lokuba nti ekyo kifaananyi naye muna NRM Asio Florence kakati ono mulaba muwala muto muwala muto muleke yeyendeko bayizayo kankubule nakugamba naye nga tetunagenda wala omuntu ayinza okusooka okwebuuza nti omuwala ono bamuleta batya mu NUP okujega nti agenda kwesimba okubanga bagamba nti n'okubeera mu byobufuzi abali tabinnawalabikira kati ng'ekibuuzo kiri nti ani yamusomba oba ani yamuvuba okumuleta mu NUP ogamba nti najje yesimbe okudda mu kifo ky'oli gwe basibira ebweru olwokuba baba disorganizinga okujjamu bali abaana be bali bamanyidde ne babagaana okukola ki okunominatinga rather ne babagulako emisango na biki kati mu mbeera y'okuyandayanda awo wali olina okuleeta omuntu yenna ekyokulala nti Honorable Anita Among enzanya eyo byobufuzi nnungi nze nyumira nnyo omuntu asooka okusoma olubuto lw'omuntu ono bamunsimbyeko naye olubuto lwe luli lutya ng'asooka akukubako bwoti kasaazuula nti ludoodoma ng'amanya emiwogo 3 gimumala ng'agireeta ku mmeeza nze Among omulimu wetu besimunyigira singa yamukwata n'amuteeka mu ki mukomera ekyo kirala twandigaye mukazi ono yabaaki naye bwaba yasoma mmeeme y'ono Florence nga njala n'agiwa ebyokulya n'esiriwala kati Anita Among omunyigira tosobola kumunyigira omukyala wo bw'ayenda n'amwenzeeko ani gw'onyigira nyigira mukyala lwaki kubanga alina eddembe okusalawo okukkiriza oba okugaana kati ono Florence bamwenzeeko okitegeera tonyigira yamwenzeeko enyigiro ne yakoze eki eyakkiriza waye wadde alina egamba nti nedda ndi wa NUP
okitegedde era n'aguma kati onyigira Anita Amongo okitegeera so ekyo ekiwa kyakuyiga ekibiina nga NUP nti material ya parliament y'omubaka wa parliament gw'oleeta ne history kikulu nnyo nga tonnaba kubaako kyosalawo history kikulu nnyo background y'omuntu mu byobufuzi nga tannaba nakufuna buwagizi sooka otunule background ye olabe abadde ajja atambula atya so tomulabira kwambala kaki kakofiira kamyufu okitegeera so naye kyemmanyi nti Anita Amongo ebukedde yaleseeyo entalo nyingi because abantu baba nga bazze bana okwesimbako kitegeeza buli muntu alina bakirayanti be kati eyewalawala empanga ebiika masumba ne ku lujja boona akola tosobola kibako ne bwe kikoma kati bajja kuwoolera eggwanga oba oyagala batokola ki nawudde yabagamba nga bagamba nti omukyalo ono Florence okumukwata okumuteeka wamwami okumutwala mwami Museveni mu maaso ge n'ebigambo byonna ebyayogerwa nti kyabadde kyetaagisa kyabadde kyetaagisa ono kyamulimba wakati mu kwogerezanya kye baamugamba tugenda kutwalibwa pulezidenti akolere bino akolere biri oli mwana muto ofune omulimu ogende ebweru okitegeera bye babagamba era oyinza okwekanga ng'oyo kati obulamu bwe bwakomyawo kasita bamala okukulabisa ng'owedde akako kaba kaweddemu oba tukyanakyo kyasobola kuteekawo kasita okkiriza noyimira ku layini emu ne pulezidenti Museveni bwoti teri addamu kukubira ssimu ku bonna mafiya bwetyo bwekola because munaagaba ssente munaatuukawa gundi yayimba wono Hassan Nduga n'agamba nti yejjusa olunaku lyakwata mwami Museveni mu ngalo alwejjusa munaagaba ssente munaatuukawa kati bagenda kukulabisa ng'omanyi kasita ntuuka mu maaso ga pulezidenti ng'obulamu bukoze eki buwedde buteredde kasita ekifaananyi kiri awo ekiti ne bakitimba gwenga omaze okukola endagaano n'ennaku endagaano n'ennaku oba okoze nabyo endagaano obukyawe oba omaze okuteekako siginica okitegeera because kati oyo omuwala political career ye yafudde ate ekibi nti akyali mwana muki muto muwala muto kati nze yomulaba ne bwoba wasoyo tomuwasa ku lwaki oyasiyo Lawrence akusalako obuntu oyo oyo ne bwomuwasa tomuteresa talina kumanya nde pin code ya simu yo because omwoyo muki munafu ajja kutta ogenda okuzuuka bwoti nga obuntu cwe nga tekuli nga yatuuse edda mu ajumanyi n'ebyapa okitegeera kati oyo kaliya yonna yakoze eki yaweddewo ey'obulamu eyaki okitegeera so tubakubiriza bavubuka bw'oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli wa FDC okwo kwe kusalawo kwewakola ki kwewakola nywera n'okusoomoozebwa kwosangayo okutereereza eyo bw'osalawo kukyuka n'ensonga ng'ogiwa baki abantu bo ne bagitegeera nga nabo basobola okwegattako naye kati yabadde candidate wa parliament kitegeeza ne NUP ne bweyandibadde avuganyiza teyandifunye yadde obululu obuna because yakyuse yekka kitegeeza tabadde nabakiraya nti bamukola ki bamugoberera singa babaddewo yadde kale wakiri jangu ne 10 obasimba nti kenzize nze bano badde batiimu gundi yange noonya kaki akalulu naye nga wazze wekka Anita ajja kuwayo akasente naye mu maaso awo ogenda kubonaabona oliyita n'ennyoko byofuza abantu balamba bakusako akalambe ne bagamba oyo
walabye abantu be baleekanye nga Kyagulanyi agenze ku ntaana y'Obote. Bibayogera bwe bingi. Naye mu baleekanye waliwo yaliwo ng'Obote waliwo yali omuzaale ng'Obote waali. Tewali. Ani yabagamba? Omusayi gwalondoola. Okitegedde? N'abavubuka abato bakimanyi bulungi nti Obote yatukola ki? Yatukosa. Okiwulidde? Wadde nga mu kaseera kano si kyekituufu by'okuleeta. Ensi ezikuze zikulidde ku kusonyiwagana. Okusonyiwagana n'okwerabira ensobi zaabo abaatusooka. Kiyambye nnyo amawanga okukola ki? Okukula. Okutambula. Singa teri mu America alinnya mu Japan. Yes. Baabayisa bubi. Naye olw'okuba Japan yeesonyiwa kigiyambye okubuildinga amangu. Omanye ekimenyemenya Russia eyo okuggwawo yali eve mu Soviet Union. Empalana Abalasha baawalana Abanazi. Allah. Bawalana kufiirawo bufiizi. Buli nsi eyatunuzaamu Soviet Union emmundu mu Ssematalo owookubiri nakati bagiwalana. Nakati bakola ki? Bagiwalana. Nakati bagiwalana. Kaakati kigiviiriddeko obuzibu okweggalirayo. N'abandi badde bagiyamba mu biki ne bagitya. Abasajja abo wayi tebagooka. Ate ye America bwe yamanya nti nkoze ensobi nnyingi. Abajapaani nkubye wano nkubye wali naggulawo oluggi. Yadde mbakubye ne mbattira abantu naye mukole eki? Mukomewo. Mujje ku mmeeza tugira tulya. Okitegedde? Tugenza okubeera ku makya nga America nsi yaki? Y'amaanyi. Kati ne Uganda eyawamu tesobola kukulira ku bikolobero Obote bye yakola oba Amiini. Okitegedde? Ne Museveni byakoze bingi. Naye oluva mu buyinza kwerabira ebyo. Okitegedde? Because singa tubadde tugendera ku ebyo twandibadde gwe tusinga n'okuwalana kuba teyatta bangi. Abantu 400 be baafa wano mu Central. Yes. Kati Obote omuwalanira ki? Yatta kinana. Kati omuwalanira ki? Okitegedde? Era ekyo kyekya obusungu obwo obw'eggenderero bwe bwavaako ne Museveni okutta abantu wano. Nti bwe yajja n'abagamba ngenda bakubira Obote ave wano abantu bonna ne bakwata abaana ne babawaayo ne bafa. Obwali busungu bwa ggenderero. Okitegeera? Ate ffe mu Busiraamu batugamba omuntu bw'onyiiga ku makya tokkiriza njuba kugwayo nga tonnanyiigulukuka. Kunyiiguluka because ogenda kwonoona biki? Bingi bigenda kwonooneka. So kaakati ekyogenda ku ntaana y'Obote n'ekirala abantu ba wano mu Buganda balemeramu embeera eno ennya Kyagulanyi nga abagamba ku kaana kaabwe. Buli amunenya alabanga agamba ku Kyagulanyi akulidde wano. Naye munenye ng'okimanyi nti oli presidential candidate. Ayetaaga boda zonna eza Uganda ng'azikoze eki? Ng'azigasse wamu. Kakati gwe omutandika omuzza mu by'Obote nga n'okubaawo teyaliiwo. Obeera mujega nnyo. Gwe waliwo? Saaliwo mpulira biwulire. Nange saaliwo mpulira biwulire. Kakati nze tonyumiza eyo Gasiya. Ebyasoba bajjajjaffe ne batereezaako bye bakoze eki? Bye batereezezza. Ebyasigalawo ffe tulina obitereeza. Okitegedde? Kiringa kati Pulezidenti Museveni ng'avuddeko abantu ne batandika anaatulaba yatta abantu baffe wano mu kwekalakaasa kwa Novemba yakola bw'ati. Ebyo biba biwedde. Mutuule wansi nga bannansi mu building topiki eki empya bye bigenda okuyamba ensi yammwe okutambula obulungi. Nalabyeko wano akantu mu Daily Monitor wano eno ng'omukulu yayogedde awo. Katulabe yagambye nti no, you've all seen what NRM has done in 40 years. Mwai Museveni kati yagambye nti mubaddewo wano mulabye NRM byekoze mu myaka 4. Biki biyinza okutulengezako byogamba nti bino omukulu wadde nga kale naye Omukazi
omukazi omulungi Eh. kaalaala Eh. alina akazigo mu mannyo alina bu dimples mu maki mu matama eriiso lye ddene bulungi lyaka Akasusu kaliiri. kaaliiri omusanga akasuka saala Kasuka sala kabiri kaliiri. kasuka saala kasaala ezitoro kakati n'omusanga ng'ali ku street agamba naye mundaba nze nsinga obulungi ku kyalo mulabe eyo omugongo mulabe eyo amatama ng'akeera ku makya kwewaana bw'ati omanya alina ekitambo tomuwasa Muveeko. dukambiro ajja kulya kati ebirungi gavumenti byekola mu mawanga agakuze tebabyogera buli bwobyogera oyaba oyagala kutusiriwaza nti fe bokulembera tuli bamuzibe ffenna tetulaba eno kanzu nyambadde ki Kanzu njeru. bwe ntandika okumatiza nti olaba eno kanzu nyambadde ya white mba nkuvumye kitokola ki Nti simanyi. olaba Siraba. okitegedde kati pulezidenti obudde bwamalanga atutwitingira ebintu byakoze mu myaka 4 na biki neva ebyo tubiraba okitegedde because obikoze wetuli nga tuli balamu ng'era tulaba leta program ekola ki next plan Kikyozaako. Kubanga byo byokozo bwe biri birabika. oluguudo olulungi balwogerera Ah. nga bweyita mu luguudo natete nga bwe lufaanana oli bwagamba nti oyo muyite kolansi bwemuyita Nakawuka. biyite nakawuka byokoze ebirungi weebiri ssebo era allah atusaasidde obikoledde mu bantu abakola ki Abalaba obulungi abetegereza. kakati ebyo bisirogani ebyo ebyatwalwana twali wano ffe twakola bino bayiba ebyo ebimu ku bigenda noba ku byakaluba b'NRM ebyobufuzi bikyuka na myaka kati omuvubuka ali wali myaka 23 ayagala assurance ya bulamu ayagala mulimu bizinensi ayagala kuwasa amaze okusoma goloba kwata omuzirano ng'omutegeeza nga bwe twava eruweero bwe twali wano ne tuva eruweero awo twayitanga awo awalingawo ebisagazaawo ne tujjira ne tubuluka ku lusozi eri olwa nakulima ne tukomawo omuvubuka azze kulaala eyo imagine omunyumiza nosense oyo naye nga n'olusozi lwayogerako baluseetiza dda waliwo mayumba g'abagagga mayumba okitegeera kati omuvubuka myaka 23 omunyumiza sitole ezo okitegeera yesinga kyolaba nti honorable Balamu kyemwagalamu nti yera ali laaleza pulezidenti yazikyusizza aleeta abamabina abanene ne beefuukirirawo omukyala nadda wansi omwami nadda waggulu ne balagamu abali audience nti babitu ebibeera okitegeera omulaba kusasula ne liri paso kati abali wansi ne bakuba enduulu laale neggwa okitegeedde nze onere Balamu mwagala nnyo abakazi balabye dda nti amabina bagakola ki bagaweza manene bulungi ate nga bambadde bupati ne bajja pulezidenti wagenda okubeera gwekyo kiyita kyamuzanyo edda pulezidenti Museveni we yabeera nga wabeerawo bakyala bambadde bulungi gomesi eza yero busuuti abakyala ne bajja ne bakola sipiiki yabwe eri pulezidenti ebyo tebikyaliwo okitegedde era ebiri ku laale za NRM bye bakola singa byali ku ya Nuupu singa Balamu boogera tiraba pata y'abayaaye era be balina okukola ebyo naye si baba ne bafuukuula amabina ku laale ya Museveni nabagaa Katonda nge mugaweza okitegeera so kakati abavubuka abajja ku laale eyo mu myaka 4 gy'obafuze nabo baagala bibakwatako bibakwatako socially politically economically nga bibakwatirako ddala otherwise ebbanga lyonamala nga tobireese ojja basombo baleete mu kisaawe oyogere ku Kyagulanyi bakuŋoole okitegete because kati bavaawo nga tebalina kyebajjeewo nga twakifuniseewo nakimu nti kyekino twali kimuzaamu ssuubi okitegeera so kakati eyo statement ya President Museveni ntuufu naye mu kaseera kano alina okukyusaamu kubanga ebyakoze tebitaka talina byogerya bwogerezi era bwe bwe biri birabika nze kankubuulire nalwadde
nategedde abantu bagenda kufa. Bw'oba tolina ssente ogenda kufa. Bw'oba togenda kufa leero fa kati oleme kusanga bizibu. Obulwadde buntawaanya nga bw'oba tolina ssente olina kufa. Okitegeera? So kati pulezidenti byalina okukola ki? Byalina okutunuulira nti ogenda e Mulago omusawo ng'aliwo omukugu muzibu n'akubuulira amazima nagaana naye omanyi genda enaggulu kutwalira bweti ne bweti wajja ofuna obuyambi. Okitegedde? N'ogenda bakulagiridde nga kaluumu aka nga kalimu eddagala n'oligula $1.1 nelikolera ennaku 2 n'otereera. Okitegedde? Kitegeeza nti abasawo baffe bwe bali bakugu naye bye bakozesa tebabikola ki? Tebabirina. Tebiriwo. So kati pulezidenti by the way nze Pulezidenti Museveni omulaba nteekateeka namuwandiikirayo ebbaluwa emwebaza emyaka 4 gy'akoze eki? Gyafugidde eggwanga lino. Emberedde eggwanga lino n'okubaako ensonga ze mulaga nga pulezidenti. Saba Allah akkirize njimuwe nga tanaba kuweza myaka 9. Wasaba omuntu w'emyaka 9 ayinza asome ebbaluwa. Bayinza okumusomera afuna amusomera obulungi. Mwenyini yagyesomedde. Ayinza okuba ajja kuba kyasobola nga ataddeko ebigalubindi. Olina essimu ye? Ani alina essimu ya Pulezidenti Museveni? Ndowooza watu n'anoonya Balamu oyo yanaagituusa. Balamu anaagimpa? Akuwe ennamba ye. Ayinza ogigaanira. Ayinza okulowooza nti oyamubba kikono. Banyagala omuntu nga agimpe mukubire direct. Hello Mr. President, ono Sheikh Kamyuka, how are you? Nyine ebbaluwa yo wano nkole ntya? So naye nga ebisobye mu Uganda eyawamu tulina okufuna wetubikola ki? Wetubisibira mu kala zaffe zonna, oli wa NUP, oli wa NRM, oli wa ki? Okitegeera? Tumale obisiba tukomewo ku mmeeza tulabe nga eggwanga lisobola kukola ki? Okutambula. Kale ebigambo byebyo katumalirize wano nako olwaleero ssebo toyanza nnyo toyanzeege. Naye nga Sheikh Kamyuka akyali mukosefu era nnoze eddoboozi olulya terivaayo nga bwe yalivuddeyo naye olw'obuweereza ngamba nti ajja ffe ejja tubeko n'ensonga ze tugeramuko naye nga akyali ku bujjanjabi. N'omuntu alina dokita oyo asobola okukolako mimiro amaloboozi nga asobola okutuwaayo ekikopo ky'amaloboozi ne tukiziteekayo amutuwe. Abakugu mwe bali mwe bali nga ekikola akimanyi amutuwe inshallah tulabe atusobola okuddawo. Kale ayagala okugeko ne Sheikh Kamyuka enamba ye y'essimu eri 0708 94 21 45 0708 94 21 obosa okunoonyako nange nensobola okuba nga mukutuusaako ne tuba nga kuba olusinza omukubira oluusi nga essimu tagikutte oluusi nga bw'omanyi nange era bw'oba onfunyira oba omufuna bulungi nnyo sayidi awo ne tuba nga tukwatagana bulungi. Nze Geoffrey Mayanja katukulekerere wano olunaku olwaleero ku Emboozi mu UG tukwagaliza akaseera akalungi. Mpozi nja kukujukizaako kojja Kimbowa Herbal Research Center wali awo Emmengo Wakaliga. Bw'otuuka Wakaliga ku Kidde Rungujja oyita ku poliisi y'Erungujja ekikube noddako ku Salt Media. Bw'ova ku Salt Media ekuba erirako eriva ku mukono gwennyini okuli Salt Media ekipande oba okiraba kiriko kojja Kimbowa Herbal Research Group oba Herbal Clinic ojja kuba omulaba bulungi nnyo sayidi awo. Ensonga zonna zibeere nga zitambula bulungi naddala ebyobujjanjabi, olina pressure, olina sukaali, abasajja mmwe bankuba tebeerako muliro obeera weebuzaabuza basikaali Sheikh nga bwagambye mugende batula azizzeeko omuliro ebintu byonna bitambule bulungi nnyo. Olumizibwa omugongo, olumizibwa mu nseka abakyala, ebintu byonna tozaala ajja kuba nga akuwa eddagala erikooza obulungi ennyo so okulaba nga embeera etereera ofune ku ssanyu ly'omwana n'endwadde endala nnyingi nnyo nnyo nnyo. Kakati gumukubireko kojja Kimbowa
ojja kuba omufuna bulungi nnyo. Kansikomera okujja mu rooko wano erabika ng'eremeddemu. Kale ojja kuba omufuna bulungi nnyo kojja Kimbowa owa Kimbowa Herbal Research Center. Ensonga zonna zibeere nga zitambula bulungi nnyo waali okuba nga abajjanjaba emyaka 20 ng'ajjanjaba bannayuganda ate nga bawona ku 07006 987 39 07006 987 39 07006 987 39 omukubirako. Mabali ebweru w'eggwanga delivery agikola bulungi nnyo kyokka ng'ate era alina n'amalwaliro ag'enjawulo branches ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo agamu. Naye bw'oba nga tewali yo branch ye gy'oli mu ggwanga ly'olimu abasobola okukola delivery n'oba nga ensonga zonna zitambula bulungi nnyo. Gagenze Geoffrey Mayanja tukwagaliza akaseera kalungi weeraba. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onookyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti. Gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9939 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.